G'omuliraano Kenya ne Uganda buli lukya bijjamu ennyafa olw'okusika omugwa okutaggwa nga kuva ku mutindo gw'ebintu. Kenya yasooka kuyimiriza kasooli ava mu Uganda omwaka guno nga yekwasa omutindo, wabula obudde buno abasuubuzi batubidde ne ttule z'amagi g'enkoko oluvannyuma lwa Kenya okussa envumbo ku magi gano nti omutindo gwali gubulamu. Gavumenti ya Uganda mu ngeri y'atakulekera tomulekera egamba ke kadde okuwoolera eggwanga kubanga Kenya esusse okuyisa olugaayu mu bwasseruganda obw'omukago gwa East Africa wamu n'okutaataaganya ebyenfuna bya Uganda ng'eteeka envumbo ku byamaguzi ne we kiba kiteetaagisa. Nti okuva omwaka ogwatandika gavumenti ya Kenya etawaanya okutunda kw'amagi mu Kenya n'enkoko. Kati webituuse omwezi ogumu oguyise basibidde ddala tebakyayagala kiri kyonna kiva mu Uganda. Omumyuka Ssaabaminisita asooka era minisita ow'ensonga za East Africa Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti minisita w'ebyobulimi n'obulunzi olukiiko lw'abaminisita olwa kabinet lumuwadde ekiragiro okuvaayo mbagirawo n'olukalala lw'ebyamaguzi by'e Kenya ebirina okusibwako envumbo okutundibwa mu Uganda oba oliawo Kenya ejja kutegeera kye kitegeeza. Luno gavumenti esazeewo tetujja kusirika. Job cabinet yatudde ne tukkiriziganya nti ku luno Minister of Agriculture alondeyo ebintu ebiva Kenya byasobola okusiba naye basobole okumanya obuzibu obuteekako bbani. Kadaga agambye nti Uganda emaze okukakasa akatale mu mawanga agali mu mukago gwa Komesa era ebyamaguzi byatandika dde okugendayo. Saidi zombi zifiirwa kubanga abana Kenya batuguza obukoko bw'olunaku olumu babutunda eno. Kakati bamala okubutuguza banantu baffe ne babukuza n'obuzaayo Kenya ng'enkoko ng'amagi n'olwekyo biva eri ne bidda eno ate kati baganya ebintu byabwe ate nga babituweereza. Kenya y'ensi Uganda gy'esinga okutunda ebyamaguzi byayo okuva ku by'obulimi n'obulunzi, engoye n'ebintu ebirala, so nga ne Kenya Uganda katale k'amaanyi eri ebyamaguzi byayo. Mu 2019 Kenya yawera amata agava mu Uganda naddala ga kampuni ya Lato. Mu 2020 sukaali ava mu Uganda yassibwako envumbo ate omwaka guno kasooli n'amagi bye bisinze okukosebwa. Mu mwaka gwa 2020 yokka ebyobusuubuzi Kenya byeteeka mu Uganda byali baliirwamu obukadde bwa $673 ate Uganda obukadde bwa $465. Eggwanga lya Kenya lizze lirumiriza nti envumbo ezizze zisibwa ku byamaguzi by'e Uganda gubeera mutindo gw'ekibogwe Uganda gweremereddwa okutereeza ate nga tebasobola kukireka kigenderaawo olw'okutaasa akatale kaayo. Abasuubuzi abakoseddwa bagamba nti ekiri emabega wa bino byonna kutaataaganya byanfuna bya Uganda Kenya ekulaakulane ate bo abasuubuzi ba kuno basigale kwegomba bwegombi. Tuyinza okulowooza nti bagezaako protecting abafaama baabwe ebintu byabwe bibeere n'akatale bulungi. Ey'okubaninga ebintu byabwe yokka temala ate ndowooza teyandibadde solution mu modern economies. Omuntu okubeera nga tradinga bw'omutakola makulu teri nsonga lwaki omuna Kenya aganti tumuwa amagi aga layisi. Kenya ekkirize nti ku ssente zaffe entono ze tulina waliwo bye tutasobola ekkirize ebyo tusobola. Olutalo lw'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombi terukoma kumenyawo bwasseruganda naye luteeka ku lupima ekigendererwa ekituufu eky'omukago gwa East Africa naddyo omukago guno lwe gukola. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.